mwenna abalina ku myaka nga muludde mu history omuli bulungi nnyo. 2009 Ssaabasajja Kabaka bamuganda ogenda e Kayunga ensasage yagwawo. Ssaabasajja Kabaka ne blocking obutagendayo. Mu biseera bye yali Katikkiro yali JB yali mukulu wa yali wekitiibwa Engineer JB Walusimbi. Era Buganda yateekawo okwekalakaasa okw'amaanyi kwali kwa nnaku nga 3. Mu kwekalakaasa okwo kwasumbwa nnyo Museveni. Atandika okuba essimu za Ssaabasajja Kabaka nga tazikwata. Nga Ssaabasajja Kabaka munyiivu. Ekintu ekyo kyaviirako Museveni ng'ebiseera bye yali Ahmed General yali mukulu omugenzi alonda Nyikirima yali Ahmed General. Museveni olutalo lw'Okayunga badunyenyeetira mbu yakwatibwa obusungu okusinziira ku sose zange. Okumanya akasajja kano katemu kalinga enjala eruma ekiro ne Kabaka teyakitegera n'Abaganda basinga temwakitegera kankibannyonnyole. Museveni Abaganda batabuka nga baagala okukumujja mu buyinza ku lw'Ekayunga. Museveni yalagira amekomanda ebiseera byo yennyini gwe yettira oluvannyuma omugenzi Nyekirima n'amugamba mpadde orders situla MIG ogenda okuba olubiri lw'ebbanda okuba n'olubiri lw'emmengo luteeke wansi saagala mutebikumanyeera nga bw'ati waayogera. Nkiddamu Museveni kuno kwoli mutabani w'okwali n'abamajja abakyali abalamu baaliwo wagamba omugenzi Nyakayirima asitule ennyonyi MIG agenda akuba olubiri lw'ebbanda omwali Ssaabasajja Kabaka n'olw'emmengo. Wabula bwawa orders okugenda okulumba olubiri lw'emmengo ssaako n'olw'ebbanda omwali Ssaabasajja Kabaka. Jeno Nyakirima yamugamba obusungu olina bungi naye kakkana. Ekintu kyewandibadde osembayo okwogera kwe kusitula ennyonyi tugende tukuba olubiri olw'ebbanda n'olw'emmengo. Ekintu ekyo kiyinza okukomekereza ffenna nga kitulidde. Wabula kangezeeko okwasaganya Abaganda abasobola okutuukirira Ssaabasajja Kabaka bagende boogere naye asobole okwogerako n'eri Abaganda bakakkane okwekalakaasa ne kye baali bakoze. Omugenzi Nyikirima mu biseera ebyo yagezaako okubira Abaganda abamu basobole okwogera ne Kabaka naye nga mmye. Kye yasobola okukola mwenna bajjukira Netflix Kulaije mu linnya wa Ghost bwe yali ava gy'ava nga ayingira Kampala teyasukka ku nkulungo ya Ssaabasajja Kabaka ey'Engalabi Emmengo bamukubira emiggo gyennyini n'abaana ne babakuba emiggo era yagiro gyagimanyi bulungi tozanjira ku Baganda. Kati mu biseera ebyo Kirima yakwata essimu n'anoonya Jeno n'anoonya omugenzi kati Waswa Kasirye Gwanga n'amugamba tuyamba ogende onoonye Ssaabasajja Kabaka oyogere naye ayogereko eri Abaganda. Musajja mukulu bwe bamuwa orders yajja ali ne kasegereti ke n'embwaze nti ajja ku Mmengo asooka abeere ku CBS agenda ba CBS Abaganda baleme kwekalakaasa. Aba atuuka ku Namirembe Road Kasirye Gwanga kye bamukola nkoko baana ne ku CBS teyatuuka. Bamukola ekizibu Kasirye Gwanga naye yeewuunya Abaganda omutima gye baagujja era teyasobola kutuuka ku CBS kuga Abaganda nti mwekerawo kwekalakaasa paka Abaganda bo kennyini bwe baatandika okukola ki okukijjamu enta. Kasirye Gwanga teyasobola kikola ki kigumiiki kuba ku Namirembe Road baali bamulagiddeko ye kennyini. Bwe bwavaawo Museveni n'atandika okuwa order bakube buli ekyetaagisa okkuba era abaana bangi battibwa n'abattibwa battibwa bangi. Kati mwenna wano wenjagala muzeeyo akatambi bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa e Kayunga Museveni we yakolera ka video kali kembazanyidde ffe ng'Abaganda we shall crash as we used to do ng'obusugu bumuluma. Mwenna mbadde mwewuunya okwokya amasiro kyavako ki okwokya amasiro yali revenge ya Kayunga. Jjukira baagokya oluvannyuma emyezi mitono nnyo gyali giyiseewo okuyingira mu mwaka gwa 2010 bookya amasiro. Olwo bumayiga obutandika okuyita mu mikozese bujja Emmengo butandika okukola ebintu by'ekiyaayi bitandise okuyingira Emmengo batandika okusuula Buganda wansi mpaka olwaleero. Ekyayo kyesa amasiro yali revenge ye Kayunga nga Museveni anyiize n'okuva olwo
tayagala kumanya era zaakola enteekateeka okutta Ssaabasajja Kabaka n'okutta Abaganda era kino njagala kigamba omukulembeze Robert Kyagulanyi kye yayogedde nti Omuganda yenna ng'okyawagira Museveni either bamuli wankwe oba oli musiru kankabaddiremu Museveni oye bintu bibiri eina musiru nnyo oba mubi nnyo obadde ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu abenkwe abo bemulaba bekuluwaisa ne Museveni bebenkwe kubanga omuntu bwajja nafufukaza nnyoko n'ekitaawo omuntu bwajja nakolako ebikolobero ate neokulwisa naye obeera waki Bigam president byayogedde bikulu nnyo era nabagambye for reference omuntu gw'onoowulira ng'avuddeyo condemning ebigambo ebyo gwe baba badde boogerako omuntu anaavayo condemning ebigambo ebyo gwe bajja okuba nga badde boogerako nira gwendabye gwe bazaalira mu kiyungu ng'avuddeyo ayogera oyo nnyinza n'omuddira enkya oba ku lwokubiri muwuliddeko ng'ayogera kati bw'abanga president yamentioninze omuntu nti gundi gwe ojjawa audacity tandiko condemning ebigo omusajja byayogedde nga this was a general statement against those who support Museveni nga tebamanyi Museveni ye mulabe waabwe kati gojjawo olukusa ate olugamba otandise okusingularizinga statement otandise gifulanga eri personal kitegeeza bw'ovaayo to condemn what to talk about that message nga weefula Muganda the president was talking about he was talking about you bw'aba teyakwogeddeko gwe ng'omuntu kitegeeza oli mubi nnyo tugenze maaso omusajja bw'amala okukola revenge okwokya amasiro n'ayingiza ne bamayiga bano n'ayingiza bamayiga emmengo okutandika okukola ebintu byabwe n'olwaleero bakyagenda mu maaso okukola enteekateeka ze zimu ez'okusaanyawo Buganda mukitegedde bulungi ye mbadde ngirudda munansonyiwa mukitegedde bulungi n'enteekateeka zikyagenda mu maaso ez'okusaanyawo Buganda so tebakulya sente zo nti ekyayo kisamasiro kyali kirala nnyo kyava ku kintu ky'ekayunga olw'ensonga nti Kabaka yali amaze ofuna obutakkaanya ne Museveni ng'amaze otegeera ekigendererwa kye na buli kimu nga bwe kyali era 2011 kwe kwokya amasiro n'okuteekawo mayiga emmengo okutandika okontrolinga n'okusaanyawo Obwakabaka n'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka mission nga bweri y'ensonga lwaki abasajja bano tebanjagalirako ddala y'ensonga lwaki mbadde bataddewo ssente nnyingi ku social media okukola ebintu byonna okulowoozesa Abaganda nti tulwana Buganda kumba ate tutaasa Buganda muwulidde bulungi nnyo so nno y'ensonga enkulu nga bweri mu vidiyo ya leero kati okujjako gwe ng'oliko akatuli ku bwongo nga totegedde blueprint nga totegedde master plan y'abaana basajja then ejja kuba oliko ekizibu mu Uganda n'ensi nga bwetambula nga twolekera akaluka protest vote tetuli mu byabufuzi byokka wabula tulwanyisa occupation which occupation abantu abala yinza batwalira obudde okutegeera nti tulwanisa amawanga abiri Rwanda ne Uganda kubanga abakulu mu Rwanda basinga obungi balina amataka e Uganda ge babba obubbi era nga bagukoleko bizinesi zaabwe bwe batunda e Uganda ku mataka ge bafunye ag'obwere nga bagenda bazimba e Rwanda era bagagga bazibu mu Uganda muyina ki temulina mukitegedde bulungi nnyo bemba mukitegedde saagala bamalira kaseera n'akamu wadde obudde okujjako bagamba buli muntu yenna ndi wano kugamba ebiga byenjogedde olwaleero sisosola mu mawanga sosodde mu ddiini nkugamba ebiga byatajja kugamba ku radio wadde ku TV byefumitirizeemu omusajja omusoga ng'oli efumitiriza mu biga byenjogedde omunyolongo oli efumitiriza ebiga byenjogedde omunansi omunyankole oligino wuliriza ebiga byenkugambye
Omusajja omutololigiro ulize biga byenjogeddwa ne byogere nti bya Buganda. Omusajja omukonjo omwalo enzululu ulize biga by'eggambi. Omunyolo ulize biga bino by'eggambi. Omusajja ava mu mambuka ga Uganda ulize biga by'eggambi. Abakalamojja, abagisu, abateeso mwenna mulize by'ebagambye. It's not all about politics. It's all about occupation. The reason as to why I'm coming on Wednesday, Friday, and Sunday to air out such information, because in Uganda, nobody can be allowed to air out such information because Museveni fears to be exposed. But here on social media, we take opportunity and the time to expose Museveni to the fullest. Why? When you recall the history, nobody knows the history of Museveni in Uganda, including his entire family. They don't have history in Uganda. Including his young brother, General Salim Sarakana Naho. His origin is from Somalia. He's not a Munyankore, he's from Somalia. As we speak right now, he doesn't belong to the part of the country. But ask yourself, why is he based in